Kankwaniriza amachagona kulwaye nakuzo mwezi nya omwezi gwa 11 ye November omwaka 2025 tubuzayo ennaku ntono nnyo katwatandise okuzibala olw'ensonga nti omwaka 2025 nagwo gugenderera era nagwo tugenda kugusiibula naye tugusiibudde tutya biki ebyebikoze ekyamakulu naddala gyoli omwaka 2025 kuba nagwo gubaddemu ebintu bingi nnyo gubaddemu ensonga nnyingi nnyo zoyina okwetegereza ate ne zoyina okufumiitirizaako olabe nti oba zikuyisaawo oba tezikuyisaawo kakasa bukakasa nti omumanyi wa Salam TV ye awali akusanga ng'ennaku z'omwezi 15 watabaawo enkyukakyuka zonna zibeerawo tugenda kubeera yiganga ng'ate twokyakajjojijjoji w'ebibuuzo eri abo abeesowoddeyo okulaba nga beetaba mu mumanyi wa Salam nagenza okuwulira nga batandise okusunsula ko kwatandise era tunagenda tuuka ng'ennaku z'omwezi 15 ababadde eyo mu 100+ ng'ate tuyinako ennamba ensaamusaamu eyo negenda okutunuulira ebibuuzo ebeere nga ebiddamu bulungi bafune ebirabo ebingi ate basobole okuba nga beetaba ate mu mumanyi wa Salam ali national we banaakomawo wano ate mu Kampala kijja kubeera kijjubi kubanga ebirabo bingi nnyo mwe muli ettaka mwe muli emmotoka mwe muli ebirabo ebirala bingi nnyo togaana kujja kwetaba mu mumanyi wa Salam TV tuli mu east ate we tuveeyo tujja kgenda mu west inshallah programu mukeze umwari kikaye twaha mkibi we tuli okulaba nga tutambuza amacha ag'olunaku nkwaniriza olunaku olwaliro mu programu yaffe omukeze nange neegatta ku Umar Kikaye okusabira emirembe yonna yonna gy'oli n'olunaku lugenda okuggwako nga oli muwanguzi lazima naawe obeere ng'oli wakabi nnyo olunaku olwaleero luyingiro olwokubiri bannaffe abayina abayizi abakibiina ekyomusanvu bakola ebibuuzo batandika olunaku lwajjo ne bajja olwaleero bakola ndowooza twakoleranga ennaku 2 ab'ennaku zino bakolera mmeka era 2 kuba tebayongerangako ku subject ennya ze bakola bonna kati ba secondary ekyali abaana bagwa bano aba primary bo bagwa olinayo ekyafaayo kimu kyozonga nti omwana wa gundi gwe mmanyi obulungi oba omwana gundi gwe mmanyi obulungi yatulwa P7 n'agiddamu mu biina ebiddibu yaddayo n'asoma P7 teyaddamu anti kyengeza okugamba nti kakati bano bonna naye si waliyo n'abazadde abakambwe tuwafunye second grade tuwafunye first grade dayo P7 njetaaga senior 4 P7 P7 njetaaga anti benjagala okutegeera oba mulina neighbor mbuulira era neighbor ffe tuli eno omwana omubuusa n'ekiraasi twaha mukibi asoma ayitewo agende twaha mukibi kuba ne banne bamulize omwana kyekineekyagisa kusoma P3 agikima muki asome P2 agende mu P4 wasoma baby simanyi nze ate ebyo byali byabazadde kati njogera ku sente ezange zenteekamu ezo zonna kirasi zakyawo mbuulira tezirina mugaso kati mbulya P3 gwe mbulya kyojjukira kyewasomamu sibijjukira ne baby sibimanyi kakati ffe ensi tutandika okugibala ensi ng'ogibaze nnyo kati nze nsomesa omwana batugamba baby eyambako omwana okutandika okulaba biki ebigenda eyo maaso baby kati njogera ku primary ate onyumiza baby nkugambye omwana wasoma P1 P2 mbulya P3 erina omugaso mbulya nti bw'anaabuuka P3 ajja kuba abuuse kino kakati abazadde abamu bantunuulira omwana oba omuttidde future ye kati kanjogere naawe akyogedde kanjogere naawe totisatisa ate bazadde oyinza obbalemesa okusasula fees bino byange temubitwala naye njagala kubabuulira nange endowooza yange
okimanyi bulungi nti omwana ku myaka 16 16 ebungereza aba ayingidde mu university eyo bungereza anti kakati Uganda uliriza kati nze mutidde ki oli kyafuna bali ensoma gye basoma si wadde be batuwa ensoma si byebimu omwana omubuusa kilasi n'omutwala mu siniya ng'akyali muto obuto bunjagala obundage ndaga obutaawo nga wano abaffe tubayingiza university ng'alina emyaka 22 oyo atuuse kati asoma kyekimu n'owa 16 ali e Manchester ate oyo owe16 tagenda noonya mulimu olwedde bweguli naye wano owa 23 agenda omaliriza university ku 26 ng'anoonya mulimu tagulaba kakati muganda wange omwana n'amala gy'oyita wano siri ey'omukaaga nga ateekateeka okuyingira university awo makati awe n'ayingira mu kitongole ekimu n'abeera ng'akikolera buli kimu kyonna ne bakimukwasa naye abateekerateekera ebyensoma wano kirabika ate nga ebyensoma bya wano mbadde tukoppa bali nze nina ebintu ebimu ebyaffe anti kati bungereza beba yatukulembera naye ate yatuleka lwaki ate yatuleka gamba nti lwaki ate bweba yatukulembera gye yaleeta ebyensoma wane gye tugoberera na buli kimu lwaki ate bwe tumala ate tetugigoberera mu bintu ebimu ebiyinza otwongerako for example ebyenjigiriza ebyo omwana system mwasomera omwana kati ndowooza baakatandika okukiyingizaamu okutuwonya history okutuwonya geography omwana yasoma nga ne bwagenda kwembaso saba visa tebagimuoya Canada n'omusomesa yagimusomesa fishing in Canada omusomesa yakusomesa fishing in Canada yeetuludde ku embasi ya takifunanga tafuna tebagimuwa okiwulira kati ne bagenda babituwonya naye bali bannaffe abatuteerawo kiri ekyetusoma ekyo ekifu bo baakola birala era ne bagenda maaso balina ekigendererwa lwaki babikola ebyenjigiriza lwaki bakola ekyokubiri bwaba nga be baatufuga era amateeka agamu twakoppa bo waliwo n'ebintu ebimu byentunuulira kati wane e Uganda nga wabadde ovuga emmotoka kino si kyanjigiriza nga wabadde ovuga emmotoka e Uganda n'omala okola yutaani musango bakubuza n'okubuuza ddala omanyi okuvuga basooka kubuuza pamiti yerwa nga wabadde wa trafficking akola ng'okola yutaani era bakuba n'ekipapula guba musango gwa naggomo n'ekipapula okifuna ebungereza ne baba bakufulumya ng'ogenda okufuna driving permit bakikuwa ne mu test z'okola ekya yutaani kuba yutaani byanjogera biza okubanga bipya kuba yutaani awo tulabe okiwulya si musango mu nsi yonna ya Bungereza si musango okuba yutaani ng'ovuga oli ku luguudo obeera weerabidde oba weerabidde kati oba weerabidde ati bitukwatako musango okwerabira musango okwerabira nyo simanyi lwaki mukeze kankutwaleko ekabaale n'ekisolo eyo ekabaale olunaku olweggula abaana ba P7 batandise ebigezo naye ku makya omwana omu ambisibwe yazze leeti naye nga bambi poliisi yemuleese oluvannyuma lw'okumunoonya ennyo kiki ekimulemesezza okujja okukola ebigezo kumbe headmaster yamutiisizatiisizza yali amukookinga wano abasomesa be babadde beekalakaasiza emitwalo 7 nno gy'abanja omwana yamulemesezza okukola ekibuuzo era poliisi yavuddewo naye headmaster saawa zino ali mu emabega wa mitayimbwa ekyo wekituuse mitwalo 7 omwana yamulemesezza okukola pepa headmaster yabadde amucoaching embu ye yali amucoachinga anti era abazadde abasomesa twabagamba nti ekintu kyonna ekikwatagana n'okusasula kw'omwana
tekiyingira mu bibuuzo yes kubanga wano tumwetaaga mu bibuuzo ffe yatusasula yasasula dda ekyo kiba kyakweyagaliza ono omusomesa gavumenti nabanno olwo gavumenti eba eyeyagaliza aliwa lwaki gwe bw'oba ofunye enzizo ogamba nti wali mutawaana ate kati ebibyo bitukwatako nze amusomesezza ono omwana tuve kono wa coaching ebyo si bituufu tetuyinza bitegeera sente bategeeraganire twogera ku school fees omuzadde atasobodde kusasula school fees lwaki omwana bamugamba nti alina okukola ebibuuzo ng'ate nze yamusomesezza tansasudde jjukira nti UNEB kyekola okimanyi omwana bw'atasasula third term nga mugamba gwe jyawo okola ebibuuzo bw'ajjanga akola ebibuuzo nga headmaster abeera ku luli edda baalinga baga nti ajja kukwatirayo pasli omwana aba ali waka UNEB nga yamuwadde ddaki results azirina ng'azirina tekimwetaagisa kudda ku ssomero results ezo nnyini zakwata n'atwala mu senior emuli okumpi omwana wawano yatuula mumutuwe balina babulooka ng'atandika kusoma oba ssente bw'okwata kapaslip paka myaka 4 oba 3 walifunira nga gyakusasula emitwalo gy'abiri kyalina ne value sente wenjira sebe ebeera ewooma kati oyo bamukutte lwa mitwalo 7 naye waliwo n'omulala ekisolo abasomesa 2 babasanze balina photocopy za answer sheets bagenze ne bayitiramu ne bayita mu namba question 31 primary ekyakola ebbi luno olupapula lwabadde lwa math kati balina enamba 2 3 namba 3 naye namba 32 bagenze kirabika balabye nga si nnyangu ne bagenda ne bazikola ne bafotokopinga answer sheets bagenze okubalaba bayingira n'ebipapula saawa zino nabo bakwate abali bayingira bagenze okutunuulira empapula nga kuliko ennamba ani abakutte poliisi bandi balese bwenjogera ku kyokukwata ebibuuzo ng'oseka omulikikaye anti UNEB yalabudde negamba nti nekakutanda ne weetaba mu kubba ebigezo oyinza okusibwa emyaka 10 oba okusasula obukadde 40 ate waliwo n'omukisa okutwala byombi n'osibwa emyaka 10 n'osasula n'obukadde 4 kati bano bagenda bakola nakugambye jo nadde kuga nti ebibuuzo musango kibi nnyo okukwata munene ng'okoppa naye kibi oyina kyoyagalaisaawo kibi naye tetulina kyakukola bannange bambi tubasaasidde kati saawa zino genda mu masomero ag'enjawulo waliyo abakola ebigezo kati oyo eyakutte bano oyinza okusanga senior 4 ibamubbira ono eyakutte leero olaba ne corruption asukkiridde nti corruption aliwo mu buli kimu kyonna ne bamugja mu bibuuzo ne bamutwala ne mu kufuna emirimu kakati wabeera ku mulimu ayinza obutakola corruption nga yagulirira okuyingira kagamba ogenda okumaliriza nga bwetu bwe tuli waliwo mu kaseera ke nasomera mu secondary waliwo omusomesa akyaliyo bamuyitanga Mukulu Faruku nga ye obuvunaanyizibwa bwabeera nabwo bwakunoonya buli ayingidde buli akoppa buli ayina akakwate kukola ki kukukoppa. By the way, amasomero agali strict mu test eza bulijjo nze mu class era nga bwe bakukwata
nze nagaye nti lumu omusomesa yankuba emiggo nga gyaki ng'akubonyaabonenyeza obwereere tesiti ezo ate nno okufuna ki ffe nga batukuba emiggo nga leero nowoofuna nsanvu nkuwa example enkya n'ofuna 68 egyo miggo osuutya nakoze byajjo alukikaye bannange lwaki okkirira ate nzikire nakoze byajjo gwe bagambye tukusomesa odda mabega nedda ebibuuzo questions zo nakoze ze nafunyemu ensanvu zozeemu nompa nenzikirira nenzigwa okwo kuba kuba bukubi kuba kwagala omwana wafuna luli ensanvu mu 5 last test ofunye 70 ofunye 70 kirira ikaziba 72 ate kati enaku ze mwe batwaha mwe batagala kuba baana bamu aze toyinza kumukuba kubanga nze emiggo omwana baginkuba program keze egy'omwana baginkuba omala kikayo bagwe egy'omwana tebagikuba owo muwe bamukube naye bagenda omumukuba gwe babakubanga batya nga mwebaka ku mmeeza obanga okutama wansi emmeeza eno giraba gyokoleraho kati oyimiridde haiti gyolimu eya P7 kuba kati oyinza okukwatayo nobeera nti naye oyimirira eno naga kwata eri oluusi ne bakwebaza ku mmeeza bwoti naga kwata eri enkondo ziri zikwate naye okwatayo omukono gunywerayo teguyinza kunywerawo sirina kalungi sisobola kwebaza yannedda ssebo sisobola kwebaza nga wankusenga tebakuba wandivuddemu gwe be batakubye bisolo kubanga nze bankuba nenvaamu omuntu be batakubye bisolo bangi nnyo be bakubye bafuuse bisolo okujjako guno omulembe gwe batakubye nnyo kati tulina bisolo waka program mukezi amakyago nnaku olwaleero basajja mmwe mwatukuba Munyagwa president ali Mitoma ali Mitoma yetoloola ali mwezi mpozi wamuwadde amagezi abe asimbe ya makanda tavaayo mwezi mulamba bobera mbotuka mu area gye bakuzaalamu kati tekyetaaga kugidduka mu nze bwe naatuuka okunoonya akalulu ka president ani nze yiddi nga gwe weesimbawo oba ng'oyina gw'onoonyeza ekiseera kijja kutuuka nga gwe oyina gw'onoonyeza oba nga gwe weesimbawo kakube kukulembera ggwanga lino byonna bisoboka president waha mukibi byonna bisoboka naye nze nkugamba nti woneesimbirawo nja giteeka mukono obukadde 20 bajja kuba babongeza bwe bawaayo okwewandiisa obukadde 20 anti kati bawaayo 20 wali we gwe woneesimbirawo nga tusasulira 40 wuliriza katono gwenza okuba olowooza nti ebyo byadda nnyo eggwanga lya Guinea eriyo omusajja eyawamba obukulembeze yali omusirikale bamuyita mama Domboya abafugidde emyaka egi Guinea bwe babadde beteekateeka okuyingira akalulu naye yataddeyo empapula mutuufu ayagala bwa president abusaba ate olunaku olwajjo Mamadi Domboya agaya ayina erinnya oba ye Muhammad neyita Mamadi Domboya yagenze mu Supreme Court kuba gibajja booki empapula kubanga abeera mulamuzi omukulu yakulayiza kati ate lwaki empapula ozijja walala kati bwegini bazijjawa ffe tulina engeri gye twakakoppamu ako bwe netuteekawo omulamuzi mu kakiiko k'ebyokulonda si yabeerawo justice byabakama it's just by coincidence kyajjabuzi naye nga gundi yali mulamuzi waawo ow'e Butambala awo tuyiseewo naye Mama Domboya akalulu ke yagenzeemu ongambye nti wane e Uganda ziyinza okubeera obukadde 4 kati sawa zino bina obaana
ana Guinea Bissau okusaba obwa president osasula obukadde 875 mu butaano 875 million. abo tebalemeseza bannansi kwetaba mu demokrasi. Paundi emitwalo 7 n'ekitundu nyinza okwogera nti nimba katubalage munyagwa paundi emitwalo sokondeko paundi emitwalo 7 n'ekitundu jokola bwezo sente nyingi ekyakyenjaga okwongerako enensi wesiitamu bazinziriza ezo ani agambye buza abawaddeyo miliyoni 3 era sente nyingi miliyoni 3 saga nnyo byogerako naye lwaki tetubalaga munyagwe omusajja eyali ku bukulembeze bwe Guinea Bissau Alpha Conde yaliwa yadduka ali bweru prime minister yaliko yadduka tiimu ye yonna gamba tiimu ye ey'abakulembeze abaliko bonna badduka amagye gawamba Guinea Bissau ono omusajja Alpha Conde ali kuki Dombo yanno y'omu ku bavubuka generation erabika nti ekyali nto nnyo mu kulembera era ndoza mu Africa wano emyaka ena gyamazeeko ayina change gyataddewo mu ggwanga yatandika okufuga eggwanga eryo ng'alina emyaka 36 aleka president mu Africa asinga obuto naye ebintu bibiri byenjagala oyogereko omanye sente z'okuwandiisa mpitirivu zijja mu bangi ezo nyingi gamba nti Kawombi nkugambye awo mutemugenda kwetaba wadde n'abasatu bajja kwetaba ezo sente ozimanyi anti olusi najja okwesimbawo si gwe olina okuba nga oziyina mu ngalo bazikusonda ne bagagenda nekiyambako okukendeezaako ku bantu abamu ekyokubiri ekyewuunyisa tuli mwezi ki gwa 11 leero nnya nali ngamba nti wane Uganda emyezi 3 batuwa mitono Tanzania ne bakolera emyezi 2 tontwala Tanzania kakati nakalulu bakalangiridde balonda December Guinea Bissau olina okuba nga omaze okunoonya akalulu ate emabega wonna kiboka ebadde tosaagasagana mu bantu ogenda ku Dombo yajja kuwangula mbigambidde wano kankulage munyagwa kubanga zigenza okwera ssaawa nnya ez'okumakya ng'akwatidde Common Man's Party bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu ka 2026 Mubaraka Munyagwa nga yatandise dda okusaggula obuwagizi n'okusaba abantu b'emitoomo okumulonda. Munyagwa ab'emitoomo abafalasidde okulonda ekibiina kye nti kubanga omulamwa gwa kukulembeza abantu n'okubagaggawaza. bizire ne babiha ebishuba bonna bagaggawale bareba ekishuba waza kukigurukamu baleeta ekishuba ekindi emyoga bareba waza kukigurukamu Paris Development Model wallahi billahi tallahi n'omwakuterera NRM emyaka igana temukaruga ngoro. Munyagwa era agamba emyaka 40 NRM gyemaze mu buyinza Major General Kahindo Tafire mpozi n'amyuka Speaker Thomas Tayebwa bebokka abatuukirira President nga kale bwe bamwongera ekisanja bajja kuba beekotogedde. Nahabwe ekishaha yahika tuhinduremu tuleete omuntu tuyiheho General Museveni na ba General Tafire tuleete omuntu ondiijo konka omuntu ogwo atwinire embabazi ari omuntu wiitu omubesimbireho boona okumanya ebizibu by'abanyankore n'omuntu ogu ninye Munyagwa ninye nkumanya ebizibu byanyu n'enaku yanyu. Ebushenye Munyagwa ajjukizza abalina eŋŋombo ya no change nti batuuse okukaddiwa nga beeyaguza lujjo kubanga gavumenti gye beesibako efa ku baana b'abagikulembera era ng'abalala ebyenjigiriza ebyenfuna n'ebyobulamu bibeekubya mpi. Nahabwe ekyo mwetambire kandi ebindi kuwagamba atinye ndiyo nibigamba n'oruhanga rwariyo nabigamba niho mwoyo orukwera mwayenda mumpurikirize mwayenda mwange iwe tikinga basi niwe orukumanya konka eshaha yahika mutikinga orusaniya tikinga orusaniya ntuza kwiguraho ofisi omuri Mitoma abamwe mufuke ba agenti ntuza kugaruka omubwire bukyeka wiki twiguraho na ofisi abamwe mufuke ba agenti twiguraho ekigombe kisya
ky'abantu bari kwetegereza. Munyagwa agamba nti kati bano balina kulonda bukulembeze bujja bo bataasa ekizibu ky'abantu abayita abasiga nsimbi ababa kikinaddeko. Sembatya Ismail, Sebugwawo Sulaiman, NBS Amasengejje. Omusajja yali atandika kampeni wano. Omusajja ayogedde Trump wa Uganda. Trump wa Uganda omulabi. Ayogedde olunyankole nga tayogedde mu kigambo kya Luganda na kimu. Alina kayogedde ne kantabulamuko. Kuba nkamanyi nti kategeeza kirala. Agambye ne munaakola mutya. Akyogera mu nyankole. Temugaluka muhoro. Kati ekigambo ekyo ate ntera kiwulira mu mupiira. Nga bategeeza Terya teeba ggoolo. Kakati ate temugaluka horo. Abadde ategeeza ki? Tujja kubuuza bazanyirirwa. Ne munaakola mutya, ne munaakola mutya. Program Omukeeze amakyago olunaku olwaleero. Terya ajja teeba ggoolo. Program Omukeeze amakyago olunaku olwaleero. Ndowooza engeri gye tulina abasuubuzi olunaku olwaleero. Tubadde n'emboozi ebaddemu okwemulugunya kw'abasuubuzi naye ndowooza tujja gireeta mu maaso awo naye njagala nze nkutwale mu bantu abamenyi b'amateeka abateekawo ze bayita eggaali ne babbirako abantu. Sooka otunuulire sitole eno ogyetegereze bulungi nnyo. ogiwa akadde ogigoberere egenda kukuyamba kuba bino bikwatako nnyo abantu betulimu betuwangaliramu. Nti obumenyi bw'amateeka buliko guledi bukolebwa butya bwe wali enjawulo awo kubanga ensi eno efugibwa abagagga n'abamenyi b'amateeka. Mu kisenyi mu Kampala wakati we wasinga okusibuka ebibinja by'abayaaye kiyita ekitebe kyabwe. Obuzi bw'emisango buli wamu si wano nga mu kisenyi we balowooza. Buli wamu kyogamba bakuba enansana bakubawo ne mu Northern Bypass bava wano mu kisenyi. Oba oli awo otudde tolina kyomanyi busajja buvudde eri bukututte ku poliisi Kisegera ate okuvaayo olina sasula tolina yadde n'ekikumi tolina wogenda kutandikira. Mu nkubo zino ez'omu nzigotta mw'osanga agavubuka gakawuula agajjudde entiisa nga gatigomya abantu mu ngeri y'obukambwe omuli okukwata abakazi obutemu wamu n'obunyazi okwetolola ekibuga. Saba ekimu era nenvaayo nange mba ngenda kuzaako next ndala nange mba ngenda kyusa kati bwongo kiddako. Olaba twawula endoli neyawula akamaanyi neyawula tayimingi wasuddemu katannawulo byemu abagenda kutegula bukezi. Tobeerangakawo ne bakujjako simuyo nga tobuse nakubuuka ezo bayita endoli. Nze nenkutemako olugalo ne guyiika omusaayi weeguti nga ndutemye olw'omwana ne guyiika nga aleebeeta bw'ati si kyamaanyi kasita gumpa kyenjagala. Ebibinja bino bisiba birwanira kufuga matwale era bisiba mu kanyolagano. Nga tutandika emboozi yaffe batubagulizaako ku butemu obukoleddwa mu kisenyi wadde ekifo kino kya ntiisa era ng'okutambulirayo ekiro oleka eyiyo basimye tusibye emitima ng'enkoko emire ensanafu ne twessa mu ddene okutuukayo. Tutuukidde mu kikangabwa eky'omu ku bammemba b'ebibinja attiddwa ng'afumitibwa biso. Bino bya mpalana tosobola kungamba okufumita bufumisi munno bwotyo Kusegera kyogamba yakoze eki. Omusajja wange afiiridde obwereere afiiridde mu maanyi abadde alina famire gy'alabirira. Abavubuka bano tebalina kye bafiirwa ng'enjogera bweri era bano mu kutigomya bannayuganda basuulayo bbiri.
tuwaganyizza ne twogerezeganya n'abavubuka bano okutegeera amaanyi ge balina be baani n'emboozi yaabwe gy'ogenda okwewuunya. Tubabisse obukookolo okubakkirizisa okwogera naffe. Asoose ye Cobra oba enswera ey'obusaggwa nga si ge mannya g'amatuufu. Ono agamba nti mu kusala ensawo tamanyiyo mulala era Katonda bw'akuvaamu n'ogwa mu ggabo lye ye z'ayita gaapu tabula kyakusuuza. Simu ze n'akabba nnyingi bakaliwanga mambulu linakuba bbiri nawe nenkuba bbiri ate nga lunaku nzijayo mungi basijja kugamba simu ze n'akabba. Nkera kumakya akajjamuko kumakya kakutte ngena nendibayisaamu nabikanga nfuna kuki sente sobola okunoonya sente zange nanzibyenzibye naye ng'ate sifunyizamu. Solo nga twagivuza eggaali y'abantu basatu waliwo asiba omuguwa waliwo amuteekako ejjambi waliwo n'apakira ebintu. Abasinga ku bavubuka bano balina ebissi era nga baba beetegefu okutta singa ogezaako okubalemesa emirimu gyabwe. Kasalabaana y'omu ku bano. Kubanze nzigula amayumba g'abantu nsobola okutuukako ewo nga totegedde olusinga wasibyewo fiiti olumumbeeze n'ekutuukako. Agamba nti ye yakuguka mu kumenya mayumba era buli mulimu gw'akola kuba kufa na kuwona. Nze nekutemako olugalo ne guyika omusaayi weeguti nga ndutemye olw'omwana ne guyika nga naleebeeta bw'ati. Si kyamaanyi kasita gumpa kyenjagala. So akaseera kaba kabi nnyo naddala ng'oyingidde mu nnyumba y'omuntu. Kuba nze mba nnyingidde mu nnyumba y'omuntu nga mmanyi bagenda kunkwatirayo banzite oba nze okutta. Abavubuka ne batuyitaako ababiri abaasooka n'abalala ne bajja ku booda nga nnyingi ne bavaayo ne batandika okutukuba. Kati mu kutukuba omu ne baasika mu kkubo ne banteeka wakati ne bansambasamba tteke. There is a new criminal gang of flying kick attackers. Mu katambi kano mu 2024 poliisi yakwata omu ku bakulira obumu ku bubinja obutigomya abantu mu kibuga. Musota ayogerwako yakuba Thompson omugere gulitonziriranga n'amunyagako buli kaalina. Buli omu atambulira mu tteeke ye. Waliwo wakaamaanyi oyo agenda okukuba akuggyeko ebintu byo. Newabawo w'endoli gwe bayita omusazi w'ensawo. Newabeerawo n'omubbi w'ekiro oyo yamenya amayumba. Newabeerawo n'omukubi wa tayimingi. Kati oyo musota gwe manya akubira mu tteeke ye y'amaanyi. Tayimingi yo ye yeesudde weesuddemu okataddewo olobyemu abo bagenda kutegula buteguzi. Bwe tobeerangakawo ne bakuggyako simu yo nga tobuse nakubuuka. Ezo bayita endoli. Wadde ng'abavubuka bano bamutawaana ogutagambika, kyennyamiza nti bano bakolagana bulungi n'abamu ku bannabyabufuzi nga babakolera eggaali ne bakulembera we bagenda okuyita. Luno jjo ly'abalamu abaali bambadde kyenvu balabibwako nga batambula ku lunaku Pulezidenti era ssentebe wa NRM Yoweri Museveni ng'agenda okukima empapula ezeegwanyiza okuddamu okwesimbawo. Ku lunaku luno buli kimu kyalabikanga ekiri mu nteeko, kumbe waliwo ekifumbibwa. Waliwo abavubuka abasiiwufu b'empisa abaalabibwako nga batulugumya abantu nga babba abantu mu bitundu ebimu ebya Kampala. Obutambi obw'enjawulo bwasaasaanira ku mitimbagano ng'abavubuka bano abambadde essaati eza kyenvu banyaga abantu omwali okubasikako obusimu wamu n'okubakuba emisana ttuku. Twagala okukondeminga empisa ezo ez'obusiiwufu ez'okulowooza nti ojabuzi ku luguudo abantu n'obabba ng'omuyaaye. So bano abayaaye tugenda kubakolako. Leero ngenda kwogera ku gaali eyabaddewo eggulo. Soko kiweko dax. Egaali eya Museveni, egaali ya Jjajja Museveni eyatutte buli kimu mu bbala. Kati dogo owuliranga eggaali bwe gaali yegenda kuyitamu wadde manye eggaali yade y'abapasita dogo. Mukaddeyo emmotoka mukweka obusimu twe mubeemu. Eggaali kati efuuse eŋŋombo mu bannakibuga nga bakola buli kimu ng'awatali bakuumaddembe ku bivvulu by'abayimbi, omupiira, enkuŋŋaana z'abannabyabufuzi. Bano babeerayo era buli abeetabamu kuba kwebereramu ng'enjogera y'ennaku zino.
Bw'otunuulira abavubuka bano ne bye bakola oyinza okugiyita firimu era nga kati munnansi atambula amaga ng'omubbi era nga kati bangi beekanga n'ebisiikirize byabwe. Agamba yakola ki yasambwa tetulina disipulini egaali ya ruhembo gw'enjura ekiri tukosa bukosa wetuyita tuleka biwundu mabwa ate nago gattuka kati mulinde amabwa wegalituka. Against a host nation at the tournament. The shot is good! Mu 2024 Namboole ku mupiira ogw'okusunsula abaneetabamu za AFCON wakati wa Uganda ne South Africa, ebibinja by'abayaaye byakkakkana ku bantu abaali bazze okuwagira omupiira ne babanyaga n'okubakuba awatali yadde ayamba. Ng'omupiira guwedde, ekibinja kino eky'abayaaye kisalako ekisaawe era omwami ono bamukuba bubi nnyo ng'agezaako okuwalira obutamunyaga era bw'atyo n'abaddukako. Wabula olwo nga batandika butandisi. Omwami ono alengerwa ng'akubwa ebikonde n'agwa ku kkubo nga teri yadde ayinza okumutaasa era buli kimu ekikye ne kitwalibwa. Bano batambulira mu bibinja eby'enjawulo era n'emirimu egy'enjawulo, abamu bakuba, abalala ne banyaga, olw'abasembayo ne bakola ogw'okwera naddala eri abazira kissa ababa baagala okuyamba era ono yakigwako ku olwo paka mu mwala. Omukyalo ono naye agwa mu bayaaye bano era n'alaajana wabula nga kyeyoleka lwatu nti ali ku lulwe buli kimu ekikye bakibbye. Addako ye mwami ono afuna ensambaggere ezimanyiddwa obulungi ezamusota n'asigala ku ttaka wakati mu kkubo. Mu 2022 Abdallah Mugerwa yakituukako nga y'omu ku bangi abalozezza ku bukambwe bw'abasajja bano era agamba nti ku olwo ekyamuwa obulamu kyali kibukimye. Bankuba ne banninya ne bamenya ki bamenya okugulu naye ate ekisinga okukwasa ennaku mukunkuba kuno bankuba budde bwa misana ng'abantu bonna balaba naye nga teri asobola kutwalako obuvunaanyizibwa gamba katuyambe omwami ono. Obulamu bw'abannansi buli mu matigga wakati nga buli omu alaba okuli poliisi, amagye ne bannabyabufuzi. N'otunuulira embeera eno nti tulina ebitongole by'okwerindamu ebiri yes bibaamu biyamba kyekituufu biyamba naye ate byetaaga okwongeramu especially mu kibuga. Ekibuga ky'ekibuga ekireeta abantu bonna be buli kika. Ani anaayamba? Ngamba Azulu Katonda w'abayaaye nyamba enfumu. Adam Mayambala, NBS, Amasengejje. Eno ye Salam TV. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial *206# or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Wangula tukutuku ne sabuni jama. Buli wagula sabuni jama Prestige Margarine, sabuni owokunaaba, owa Lanzo, owobuwunga ayoza, owa Toast, chapa mandashi, baking powder, ebibiriti bya Solio, buto wa Rinsen, omuzigo gwa Kasuku ne Tiri, Nala instant noodles n'ebirala bingi nga biweza obukadde butaano n'okudda waggulu. Abo ofunira akakonge kojjuza nga kakuyingiza buterevu mu kalulu ak'okuwangula tukutuku n'ebirabo ebirala nfoofo ebyobuliwo. Wangula tukutuku ne sabuni jama.
muzukulu wa mukumandiga nateera nga nyingiro ne banafa ba MTN wanji MTN walololo MTN egamba ki to get the power to win njagala ofune eryanyi okuwangula ogenda kuwangula ota ngenda kubanga obukadde 10 buli wiki wanji ngenda kubanga kukwasa obukadde 10 buli wiki ku simu ye nyinyi kyabonka kimu kyokka line ya MTN bana beka buli ogenda okusasula ekintu kyonna ogenda okusasula nta kwese momo obulira buli ogenda okusasula ngenda kyosasula kyonna kozesa momo oyinza okubanga ngenda kwewola kasente kozesa momo wanji ogenda ku investinga kozesa momo abo MTN we jamani nekwa obukadde 10 buli wiki wala kastelio bimala bwe pala wentandika ngamba kiye kiriwo wanje nenkwata ku masimu ngamba halo walirudawa tenze tirinyi halo walirudawa zende gulu halo walirudawa ndi mutukula halo oliwa ndi mwanange ndi wano mu office ntode nyiga ma computer nenkuta awa namwe kasana benesi okuberanga mwana wote koze bintu amanga epeyinze ebolowinze investinze ngekozesa momo. Remember to dial *165# or use the Momo app to borrow, to pay, to invest, and you could stand a chance to win 10 million weekly. The management of Grapes Valley Junior Schools invites parents and the public official opening of Grapes Valley Junior Schools in Lubowa, Entebbe Road on 30th November 2025, starting 9 a.m. Registration is in progress for 2026 from daycare, nursery to P4 both day and boarding. For more details, contact the HM on 0744 000 702 or the director on 0772 845 395. Grapes Valley Junior Schools, soaring with pride. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Better steady, be better. I believe almost all of us have gone through problems with conmen, especially on mobile phones. Any network, somebody will call you asking for your PIN, somebody will call you asking for anything, somebody will call you with a problem. All I'm telling you is as we advance in these technology times, I just want you to be steady and be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Tulina essanyu lingi nnyo nkugambye tuli Masaka tuli mu Nnyendo abawanguzi baffe ba side eno essimu yankubiddwa ne nsooka n'okulowooza nti baffere bandi bubi baagala kunziba naye ne baŋŋamba nti ffe nnyini ab'emuteni ffe tukubidde olina omwana yawangudde school fees omwaka mulamba bannange wawulidde otya nakubya akalulu bwe mba nsasula fees nyiga *165 *80# ne ndyoka ngoberera emitendera webale nnyo abaana nina bana tyomumaze omuteeka ebbali omwali bbali zino endala tuzikozesa eki zino zino endala tugenda zikozesa okuyamba nga tukola projects ez'enjawulo ate zinaleeta ssente endala eziwerera ate bali ayaya kiyitirivu. Eno ye Salam TV. Kanziremo kwaniriza ku lutimbo lw'emirembe Salam TV program Mukeze amachago no ku olwalero wobero yagala sabuni owokozesa mukoza genda ogule sabuni jama era wobero yagala oyo obuwunga genda ogule toss
oyo nno bireetebwa bannaffe abacapa General Enterprises. Osobola ogenda mu kikuubo ku shop number 3 ate n'obeera nga ogula ebintu ebyenjawulo. Ogula Prestige eri abaana abo abakomawo ewaka abagenda okubeera mu holiday bagulire ka Prestige babeere nga baliira ku mugaati obulamu bwabwe bubatambulire bulungi. Teweerabira nti Muzata Tours and Travel beboka boyina okwekwata omuntambula ey'okugenda okukola olugendo olw'enjawulo oba okugenda okutuukiriza ate empaji y'obusiraamu ey'okukola ijja. Mugende n'akasente akatonotono zinatuuka ate we munaatuukira mu December ng'akasente kano kaweddeyo kuba ne visa ennaku zino zifunibwa mu bwangu. Osobola obakubirako ku 0701 39 52 oba 07524457 okumanya ebisingawo. Twanzege njaga kuyisawo ba Sams abakola obumpwanji bayina byonna ebyokulya byewandibadde olowooza ko banaffe aba Sams baga nti ng'olina emikolo batuukirire basobole okubeera nti baliisa abantu bo wayise abagenda okubeera nga bajja kubanga balina ebyokulya ebyenkizo ate ebyenjawulo. Oyinza obbakubira ku ssimu 0752 63 0752 63 banaffe aba Sams. Akasente konna kosobola okusonda kasonde nga ogenda mu Infotrust bayina ettaka erisente entonotono milioni 8 milioni 4 milioni 5 ate ne milioni 13 ne milioni awo ezigwamu obusente. Akasente katono nnyo kosobola osasulayo mu Infotrust. Mu Infotrust osobola okugendayo n'ogula ettaka mu Kalaji Ebamunanika Champis Kalagala n'ogenda ku Yesu Amalawali e Nansana n'ogenda ku Oyima Road e Namayumba n'ogenda Kachiri Gobero nayo osobola okufunayo ettaka ku Masaka Road nawo era bayinawo ettaka bakubireko ku 0774 322305 okumanya ebisingawo ku bannaffe aba Infotrust. Kamalize ne ba World Navy baga nti basobola okuwa emmotoka yonna gye weetaaga gy'oyagala emmotoka n'ogifuna ku ssente ezirabika nti nsaamusaamu ate ng'osasuddeko na bitundu. Emmotoka ey'obukadde 6 gye baguza obukadde 6 osobola okugifuna ewaabwe ku bukadde 5 ey'obukadde 12 osobola okugifuna ku bukadde 8 naye ate ne ku bukadde 8 ekyo baga nti osasula zonna sasulako ebitundu 8 tugikuwa ogitwale. World Navy baga nti ate bw'ogitwala n'ogivuga mwezi gumu 2 3 nerabika nti togitegeera bulungi efunye obuzibu efudde motoka efaafa gizze buzza bakuwemu endala kasiteefa mu myezi egyo ogizza buzza ne bakuwamu endala n'ovuga nosobola okubeera nti weeyongerayo. Osobola bakubira ku ssimu 07092568 World Navy bebokka abayina emmotoka ezisobola okubeera nga zikuteeka ku mulembe 07092568 Program omukeze amakyago olunaku lw'ekitalo munawo posti no batulaga Monica Nabukenya Kibalama mukyala omwana muwala oyo yafudde mu ngeri etiisa yafudde bandi bamusanze ali mu kinaabiro mweyafiiridde bamusanze nga ali mu kinaabiro nga yafudde yakaba amaziga mangi nga bbaawe talabika n'okutuuka olunaku olwaleero tewali amanyi kikwatagana ku Kibalama okuva mu mwaka ogwa 2019 oba yafa oba gyali naye omu ku bantu ne Parliament ya Uganda bwe yateesaako oga nti akomezebwewo myaka 5 tugenda mu kalulu kakubiri taddanga Kibalama yali muwagizi wa kibiina kya NUP era bwebutukidde olunaku olwaleero nga n'omukyala we ndoza bayinza omuziika leero bayinza omuziika leero. Poliisi yatandise dde okunoonyereza kiki ekivuddeko tugamba egenda kunoonyereza kiki ekyaviiriddeko omukyala ono bambi okufa alese abaana tata waabwe taliiwo yabula ne maama wuuyo Katonda amugye mu bulamu bwensi. Tanzania omukulembeze yalayidde dda era kati ye mukulembeze we Tanzania Samia Suluhu Hassan yalayidde
wakati mu kutiisibwa n'okwekalakaasa okw'amaanyi okuva eri abantu bannansi abagamba nti oba oli awo akalulu kaalimu okukwatamu kubanga ebitundu ebisinga tebyalonda kubanga abalondesa nabo babatwala tezirinnya n'obululu bwennyini bwe basanga nga abeekalakase bwe basanga ku polling station nga babujjayo ne babwokya ne bakola batya naye ekikwewunyisa nti abayina results ez'ebyokulonda ziraga nti ku bantu abeewandiisa pasente byonna gibabuulira eyalonda ab'ebyokulonda gye bayina ojja kutya oyo yafunye ebitundu 9 mu 7 n'obutundutundu gamba 9 mu 8 ku buli 10 Samia Suluhu yarese we Tanzania emyaka emirala 075 bafuga bisanja bibiri kirabika kakati naye kiri ekiki kiri kyetali kiki tekyali kiki kati atandika butandisi kati atandika butandisi kiki tumuwe kino kyekisoose affe tetulonda gamba tubagaliza birungi byerere tubagaliza birungi byerere banneyiba baffe omanye omuliraano gwokya bbiri baga nti akalulu mu East African Community Tanzania yesooka Uganda neddako muki mu nnaku mu kulonda gamba kyogere mu bulamu bayinza okutwala obulamu days mu nnaku Tanzania yo yamaliriza okulonda Uganda yebeddako kati Uganda tugenda kuddako mu January ng'ennaku z'omwezi 15 Kenya neddako ddi Rwanda neddako mwaka ogujja bwe tunuulira beera mu line ojja kubanga ne Rwanda yeddako Kenya mpola wemba nzijukira bulungi ne Rwanda eyo twanze njaga tugenda umulemuko katonda tugenda kubeera nga tukomawo bwe tukomawo tugenda kubeera nga tutambulira ku bintu by'abasuubuzi bano wetwogerera olunaku olwali buli ka vidiyo koolaba nga kava wansi eyo kenyamiza buli vidiyo gyolaba eva wansi eyo yenyamiza wabula njagala kusaba abasuubuzi b'emifaliso temugiyita loss eyinza okubeera loss naye teri 100% loss osobola kukola otya gwasobola emifaliso nga gyayitamu amazzi gyagendamu ebisooto kyosobola okukola emifaliso gyonna mugijjeewaawo mugitwale eka mugyanike sabbiiti emu gijja kuba gimaze okukala mu mwezi oguddako muddeeyo eri abo babaguze emifaliso babaguze engoye muzambaze mugikomyewaawo wennyini bajje ogigula kyokola nti oyongezaamu akasente katono otasobola kubeera nti ofiirwa kubanga ate mugenda kubamu era kati emifaliso mugenda kugula emifaliso egirinyeemuko kabbeyi naye nga tomanyi kiki kiri munda kubanga emifaliso ogutwala n'ogwebakako nomala emyaka 5 nga tomanyi kiki kyeweebaseeko katowumulemu katono tokomewo Eno ye Salam TV. Better steady, be better. I've been called many times and they were threatening to disconnect my line if I didn't do certain things. So they were reading some content for me, some codes to put in my phone, but I realized the language they were using was not professional, and that's when I clicked that something wrong was happening. So what has happened to me many times can happen to you out there. It's important that you don't give your PIN to anybody, keep it safe, and never share it with anybody. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Ikra Nursery and Primary School, a school where you can't miss to see your child go.
It's a modern mixed day and boarding with all facilities a standard school has to pertain, like professional parental staff, good reading environment, well-equipped library, computer lab, shuttle services, among others. And in co-curriculum activities and farming, we beat the rest. Reach the head teacher on 0701 532 203. Ikra Nursery and Primary School, located in Seta Bajo, Mukono, in pursuit of knowledge. Good evening and welcome to the greatest show on earth. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Sad moments, and more especially death, are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. Al-Hashmiya hijja an umra. Oyagala kukola hijja oba umra ng'okulembeddwa abakugu mu mulimu guno? Jangu otambule naffe mu Al-Hashmiya. Tukukozesa emikolo gya hijja oba umra mu bujjuvu bwagyo. Olwo ate ne tukugattirako okukulambuza ebifo eby'enkizo byonna mu byafaayo by'Obusiraamu omuli Masjidi Quba, Badiri, Uhudi, essamba z'entende Ajwa, empuku ya Hira ewatandikira obubaka n'ebifo ebirala bingi. Tambula olugendo lw'ebyafaayo ng'okulembeddwa abakugu nga bakulembeddwa Sheikh Swalihi Kigundu mu Nabugerere ku Al-Hashmiya. Tukusomesa bulungi ddala olwo n'ogenda okukola emikolo gya hijja oba umra nga by'okola obitegeera. Tusangibwa mu Ndeeba ku Pacific Building. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 815 111 oba ku 0759 464 669 saako 0772 458 795. Al-Hashmiya Hijja and Umrah, where challenges are opportunities. 2026 is calling, and your voters are watching, listening, scrolling, and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard, and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Eno, yes, Salam TV.